wa parliament ate bwe yakomye olunaku olulala era yatuukidde ku Zaake oba yabakola ki waliwo n'ebintu byogamba noba bimutu byesonyiwe kweganoga bwene kitopiki nkireke kino kwaje bintu bikwasa obusungu n'ofuna ne feeling nogamba ne ate nakola kintu wa mawuli ngino okubeera objective kale speaker bwe yazze naye n'atabuka n'agamba Zaake ono yalemera emmotoka era n'agamba nti omusango ogenda kufuuka criminal jukira nti Zaake yali commissioner wa parliament naye bwe bamutwala mu kakiiko ka parliament kali akempisa ne bali commeninga Zaake ono ave ku kakiiko okwo era n'agobwa kakiiko okwo n'okutuusa president wa NUP abadde tannawaayo linnya ddala lyonna okuli pressing erinnya erya Zaake naye ng'ekyabadde mu parliament ensonga ate nambeshe yantabuddemu katono nambeshe yantabudde era njaga bale omubaka we Kasanda Oshabe Nsamba yashatinze yawadde order ate lead wo opposition kwa nambeshe yabadde akoze nga opposition kwolu na ye nambeshe bwe yaze naga nti nedda government ye inabyekoze kakati era ekibuzaawo bantu government era ina weetuuse ina patukisaba namugamba order ngaba naye nga nambeshe atao alinga fusum anya abeera ku side ya government abeera ani nampala wa government owa side ya government chief whip nga tena nambeshe alinga fuse chief whip kakati ne bitutabula ne Honorable Nsamba amugamba nti totekwa kwogerera ate government gwate wazze ku birala ebyo wawabye naye nga mu parliament wabaddeyo ensasageyo kakati bino byonna byaddiridde owekitiibwa akulembera ekibiina kya NUP Kyagulanyi Robert Sentamu Bobi Wine bwe yavuddeyo n'abaako ebigambo byayogera era yagambye yasiimye nnyo Zaake ono kubanga abeereddewo ekibiina era naye mwennyini Bobi Wine agamba nti ababaka mu parliament ab'oludda oluvuganya gavumenti bafuuse kyesirikidde ku nsonga ezigenda maaso mu ggwanga bagaanye okuvaayo okubaako ne kye boogera ebigambo bya Bobi Wine katubiwulirize Tayebwa trying to stop Honorable Zaake from raising the most important issue in the country, abduction. But on the other side, I shouldn't have been shocked because this very Tayebwa Thomas on the 28th of August 2020 was filmed torturing an employee of Umeme who caught him stealing power. This is the Speaker of Parliament, the so-called right Honorable Speaker of Parliament. I call him the wrong Honorable Speaker of Parliament. To you, Mr. Tayebwa, wherever you are, we are not fools, okay? You can pose off, you can feel so powerful with that stupid colonial wig on your head. But we can tell you that you are being watched and history will treat you exactly the way you treated Ugandans. To all our fellow leaders, what should be priority now is our people. They are abducting our people and killing them. And you know that. That should be on your lips. That's what you should discuss on every radio and TV talk show. Very soon we're going to ask you who you're working for. There's no reason whatsoever for you to be in that parliament legitimizing the Museveni dictatorship and legitimizing the daylight robbery of our public funds while our people are being tortured, killed and raped and sodomized, castrated in torture chambers. I've already communicated to all speakers, all NUP leaders. I've communicated to the leader of opposition and all members of parliament. This should be priority. Zaake was not wrong. Yes, Honorable Zaake. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I rise on a procedural matter under Rule 778B and C. I also rise under Rule 85 and Part 5 of Appendix F of our Rules of Procedure, which requires us as MPs to base our conduct on full consideration of the public interest. Mr. Speaker, sir, the abduction of citizens, especially here in the Central Region, has reached crisis levels, Mr. Speaker. The victims are mostly supporters of the opposition, and right, Honorable Speaker, we saw yesterday the Sheikh and Mr. Joseph Kabuleta being abducted in broad daylight by the armed men. And Mr. Speaker, 24 days now ago, NUP supporter Kabma Jamshid, who also doubles as my president's bodyguard, he was abducted with 3 other youth from their workplace. Mr. Speaker, only this month alone, hundreds of youth have been abducted
and they have disappeared. They have not been seen or heard of since then, Mr. Speaker. Honorable Zaake, just a minute. Mr. Speaker, let me first finish up my matter. No, I'm the one who has allowed you. I will allow you. Don't mind. Mr. Speaker. Honorable Zaake, please. Just, I want to guide you. I'm your presiding officer. You voted me. Now, Honorable colleague, we are your colleagues here. When I request, don't read mischief in me. Then it means you know also what you are doing is not right and I will go to you. That's the message you're sending to me. Because you see, procedure is about proceedings in this house. Okay? The issue you are raising is not part of proceedings in this house. But there are many ways you can raise that issue. I request you visit my office. I will give you space on how you can raise the issue. That's my ruling, Honorable. No, Mr. Speaker. Mr. Speaker, this matter has been going on Honorable Zaake, all along, and we seem not to be doing anything. Honorable Zaake, kindly take your seat. Honorable Lop, can you control your member? Speaker, no. Okay. Colleagues, House suspended for 5 minutes. Right, Honorable Speaker, I would like to seek your indulgence and that of the House to bear with us on this side of the political aisle or whatever mishaps. Mr. Speaker, I would like to inform the members that why the member had to go out of his way and lose his cool is because of the massive abduction, and many of those abducted up to now are unaccounted for. And so in our meeting where we retweeted, I want to thank you, Right Honourable Speaker, we have tasked government to account for this new wave of abductions. And the leader of government business is willing, together with all the relevant leaders, to account for the whereabouts of those that have been abducted. Order. And besides that, Order. Thank you very much, Right Honorable Speaker. The leader of opposition is bringing a very good message, but I doubt whether he is in order for him to be the one making those commitments. When the people in the government are here, when the speakers come back and wants to take us to matters of national importance, and I request that the people in the government make the commitments instead of the law, so that when we come back here, we are sure that we are coming back to do business about this matter, which has been around us every time and every day. Honorable Nambeshe is my friend, is my law, but I'm forced to put him on order just because he's not supposed to be making those commitments. Let the people in government make the commitments, Right Honorable Speaker. Thank you. I had not made any commitments on behalf of government. I'm only being misunderstood. My colleague is merely hitting a messenger who is bringing the message. But the truth of the matter is that mine was to report what we had arrived at. Thank you very much. Number one, colleagues, whether you are who or who, no one will be allowed to blackmail this house. Because I've seen now where we are going, we have started a very dangerous game. A very, very dangerous game. I cannot, my decision, what we discussed, is not based on someone trying to hijack the microphone. No, not any single day. We remember come and dress here. You try to even commit suicide here. If you're doing it for your constituency and you want to appease your constituency, show you're the one who has worked, do it. But it will never influence any decision I make here. The commitment, that issue, I started it without Honorable Zaake being here. Honorable Zaake has not been in this house for over 10 sittings. He has not been here, and without my permission. If I go on the Hansard, if I go on the record. But I have never spoken about him, because he's a brother. You read the Quran. Maybe he's in a constituent. But I won't caution him. And you see, that's why I had moved to matters of national importance. Because I didn't want you to push me in a corner. Okay? Colleagues, if this house has rule, if you want to do drama, go and do it in your constituency. You can't do it on this floor. Number two, if you want pictures to go around, people holding you up, how you are arrested, clothes getting torn, and you use them during campaigns, we can organize for you here near National Theatre. Then you do that. Number three, as per Rule 175 of our Rules of Procedure, I refer Honorable Zaake to the Committee on Rules for Disciplinary. Ampuliriza ebigambo byonna bye tukulizanyidde bibadde mu Parliament sabbiiti eno ku nsonga ya Zaake. N'ebino byonna byagobereddwa omukulembeze w'ekibiina kya NUP
bweyagambye nti ababaka basirise nnyo ku nsonga ensonga ziva kuki kyekibuzaawo ne okukwata abantu mu bimotoka ebyakazibwako ebya drone abamu nga bali ku gavumenti batutte makooti abalala tebalabikako era Bobi Wine yawalirizibwa n'okusoma amanya g'abo abatalabikirako ddala nga babakwata 21 Novemba nga tebaddangamu kulabika. Mwami Kayiira, Parliament kiwali oyagala okugenda mu n'otasobola ekyalina embavu okwogera ku nsonga za cabinet. Parliament, ababaka mu Parliament bakyasobola kwetengerera okwogera ku nsonga eziri mu gavumenti. Sagala kuba byakulabirako bungi olw'obudde nandibadde nkuba byokulabirako bingi. Omaze? Maliriza se. Twakaziika Oweekitiibwa Dr. Simon Gerere. Paulo omugave. Dr. Simon Gerere bamuba akalulu misana ttuku kaliko kumanya bakabba mu kinaana ate otututte mu bya mu kinaana mbadde ku bya Parliament. Anti ansa zoyagala ziteekwa okuba nga zirina weziva. Okay. Omuntu awuliriza leedi eno n'afuna okumanya okutuufu. Okumanya bakabba nti eyali akulira akakiiko k'ebyokulonda si ye yalangirira ebyava mu kulonda. Si yalangirira? Edda sebo. Ani yalangirira? Eyali akulira akakiiko k'ebyokulonda bamuyitanga Lawrence Sekkono. Bamala okutandika okuteekawo okulonda results UPC bwe yalaba zijja bubi nga zitandise okufuluma. Paulo Muwanga eyali akulira akakiiko ke bayitanga Military Commission nga amyukibwa President Museveni ku kakiiko ako akaali kafuga eggwanga obudde n'alangirira ng'obuyinza bw'okulangirira ebivudde mu kulonda abujje ku Sekkono abweddiza. Abujje ku Sekkono eyali akulira akakiiko k'ebyokulonda n'abweddiza. Era Sekkono yabula kiri ekyo teyadde mu kulabika. So yaddamu n'alabika oluvannyuma ennyo yadduka mwekizayo. Kati waliwo okuwanyisaganya ebirowoozo wakati w'abakugu ne Paulo Simon Gerere. Abasinga nga bamugamba ne Parliament bagizire baleme kuddayo baleme kuyingirayo bagireke nga ya UPC ya saidi yemu. So Simon Gerere yatunuulira ebyali bigenda okuddirira ng'abantu bateekwa okubeerako omwasirizi. Enfoga ya bo tejjukira yali agimanyi emabega nga mutemu yali agimanyi ng'agiseemuko. Muwanga yali amumanyi. Yatunuulya Bannayuganda nga bagenda kuyingira Geyeena. N'asalawo waakiro Bannayuganda okwokebwa ogwa Geyeena nga DP ezize okugenda mu Parliament. Waakirika bagende DP kegende mu Parliament ne Simon Gerere akulire oludda oluvuganya gavumenti asobole okwogereranga Bannayuganda bagenda okutuntuzibwa. Kyamutwala mu Parliament. Kulira oludda oluvuganya gavumenti. Yagendayo ng'asubirayo kalungi konna ekyo kye yakyamutwala nti mu kifo ky'Abannayuganda okugwa mu Geyeena kabagwe mu puligaatooli. Byanjawulo. Byanjawulo. Kubanga mu puligaatooli wabeerayo essuubi. Geyeena teri ssuubi. Geyeena ery'omuliro. Ate teguggwawo. Now teguzikira. Kiki enjawulo okutuukako? N'eggulu nalyo Simon Gerere okubeerako mu Parliament abatalaba bifa mu Uganda nalyo yasobolanga okukendeeza amaanyi g'ekitta abantu n'ekiwamba abantu. Mwembagala
mukyali bampi mu myaka fe ab'emyaka emiwanvu mutukkirize nti ekiwamba abantu kyatandika mu mulembe gwa Amini era tekivangawo gavumenti yajerudde mu buyinza lya katandika ya Amini ekiwamba abantu kyatandika ku mulembe gwa Amini muzigavumenti zonna eziva ku mulembe gwa Amini ogwo tekivangawo kikyusa mannya aha ogwa Amini bagambanga kutwalira abantu mu bbuutu nga batwalira mu bbuutu ekiwamba abantu bwe bakiyitanga mugwabbote nga zze akomyewo bakiyitanga pandagaali ekiwamba abantu bakiyitanga pandagaali pandagaali yaliwo kakati olwaleero mukiyita drone hendoza kino kirungiko kubanga omuntu emitto mukamunye kibaamu ate bakutwaliranga mu bbuutu kiyinza okubanga kirungiko ndabiramu tinti anti ngamba kiyinza okubanga kirungiko olw'okubanga ewama tekinakutwalayo n'omu lwekinatwalayo omu lwendimanya nti bannange nze saagala nnyo kuvuma muntu magufa omuntu omufu naye ate oluusi tuwalirizibwa tubireetenga ekyokulabirako abantu bategeere oli kumulamwa gwange gwenyini gwendiko ogwa speaker mu parliament manya ogwa parliament wenzimbira ddala ojja kiraba kale nti weetaagisaawo eddoboozi kyekibuuzo kiwabuuza Petro Kayiira wali ogenda mu parliament gavumenti yeetaaga okugambwako kyenzimba nti abantu abamu bano ba Solomoni bano ngenda ne mbagamba Solomoni mulekerawo akajanja ke mukaabya wano okabyanga akajanja ku muzindalo gwa point wano Solomoni nga mutuwagirya ddala mukubira ekintu kino mu ngalo mukironde ne mujjana ku muzindalo gwa point mukaaba si kajanja ako bakabira ddala kajanja owekitiibwa Haji Nadduli ky'omu baleeta gavumenti eno era abagirezi olumuntu badde tubasirikale tubagamba naye bagundi mutemwabanga embeera mbi ejakirizi olwaleero oyo yamaze dde okwegatta mu ttiimu eyaffe abaalooza ku bubi bw'ekintu kino abo principal ayogedde bulungi mulimu ebintu byoyambala ku mutwe gwo mulimu ebintu byoyambala ku mutwe gwo nolowooza nti ofuuse bbyo ogambye ekiwamba abantu kikyusa mannya kakati kyetaagisa okwogera ku nteeka ewaffe tulina kye tuyita okulabisa kuba tulira Zaake ng'ayimiridde ku fulo ya parliament nga parliament yonna esirise tenyeze ku kigambo kyakibuzaawo bantu n'ayimuka nti banna ebintu bino bebiti nabwe biri bitya Zaake deputy speaker yamulemerako awo mbale ngenda okutuuka kati nti parliament ebintu ng'ebyo speaker deputy speaker agambye nti ebyo Zaake byayogera tebiri mu nteekateeka byebyo parliament byeteekwa okukolako proceedings za parliament ebyo tebirimu byeteekwa okukolako kikye twagala ogamba nti parliament ekola ku bintu byonna ebiruma eggwanga lino parliament ekola ku bintu byonna ebiruma eggwanga lino parliament yandibadde nga gwe mutima ogutereeza ye steering efuga ensi emmotoka ewaba akati tuli mu nkola gye tuyita rule of law and constitutionalism enfuga egoberera ssemateeka n'amateeka ssemateeka wa Uganda akikugamba buteriivu ti omuntu ng'omukutte musomere omusango gwe awo naawo omubuulire musango gwa zizza tomusussa 48 ng'omaze okumusimba mu mbuga z'amateeka
Kakati abantu babula bubuzi. Oyo ye Ssemateeka wa Uganda. Kakati omutuufu yani ye Tayebwa agamba nti tebikwata ku parliament. Oba Zaake yabitutte mu parliament. Gavumenti ennyonnyole. Ani abuzaawo abantu? Gavumenti evunaanyizibwa ku buli munnayuganda okumukuuma. N'ebibye. Kakati omuntu weekanyogoga eri ewaffe Butulugu y'anaagenda abuuze gavumenti ekiwamba abantu ekiri mu ggwanga oba mulimu gwa Mbabazi Pasco. Kyokka ng'ate Mbabazi Pasco tayinza kukola ki kukireeta kubanga abo be bawujja obunyama batugamba nti ekintu mukikubire mu ngalo era bo bagulabanga mulembe mulungi. Basekamate? Yes, bamwami Sekamate bagulabanga mulembe mulungi gusanye okukubira mu ngalo ng'abantu abamu bakaaba. Yes. Era bwawulira nga bakwakudde Petero Kayira baasusa na bakajanja. Baasusa. Nabo baasusa akajanja kabamukwate. Bwe bawulira nga bakutte Kayira. Abo nabo baasusa akajanja kabakwate. Naye era banaakwakula mutabani we olwajja kitegeera. Nkugambe kati Haji na Dudu akitegeera. Kituliko. Bayimbanga. Neddu yomwana we yafa bufi. Kituufu. Ate Majambere kyebyogera. Era nagamba ngenda kubeeyongera n'abalaba. Yagamba bana. Ate kati bwayitawo wiiki. Ng'era bakomyewo nga batutaaba. Bana. Family eki. Lwakyo kiki njagala okugamba. Wasobola okubeerawo enteeseganya ebintu bifaanana biti bikome oba gavumenti era bukeyongedde. Gavumenti kasita ekaddiwa ebyo byebiddirira. Buli gavumenti yo kyova olaba bannaffe abakuguko mu byebufuga baagala waakiri obeeko wookoma 10 tosuka genda abala batulina kwena. In fact America eri kwena n'okola 8 bw'oba omulungi ennyo. ne Nigeria bw'oba omulungi ennyo n'okola 8 n'okola 8 bw'oba omulungi. ate olwo ebyobufuzi by'eggwanga n'obinnyukira ddala nga bw'omala ebbere lya nnyoko etodda nedda wamasinga kubanga Obama eyasinga okwagala. todda yadde mu paalamenti tolina byabufuzi birabera byoteeka okwenyigiramu. Kyolina okwenyigiramu kiri eki wabeerayo olukiiko olw'abakulembeze abannyuka nga waliwo ensonga enkulu egudde mu ggwanga. Pulezidenti yeebuuza ku bakulembeze abannyuka ne bamuwa amagezi awoka. Kale mwami Kayira njagala ku mulamu ogwo gwennyini gwa kiki njagala okugamba ng'omaliriza nga mmaliriza nti aboogera mu paalamenti tugenda kubeebaza. Ono agambye nti anoonya bamukwate bamuyulize engoye amawulire gawandiike atwale n'ebifaananyi mu kampeyini ze bamuwe obululu. Lwaki buli muntu agezaako okulwanirira abantu aba NRM ekyo kye boogera? Anje lwaki buli opposition lwagezaako okwogera ku nsonga bagamba nti oyo anoonya mawulire kumukafalinga? Lwaki bwe boogera kiva ku ki? ekyo kyenkugambidde ddala kiri kinabadde nga mwami Sekamate ne mwali Musindi engalo. Naye bwe kinaakyali ewuwe lwalimanya ebigambo ajja kubikyusa ebyo. Sekamate ayinza ogaa nti kati wanuupo nabiredde ebigambo byayogera kati ajja kubikyusa. Akajanja akajja kuba tekakyali kajanja ng'ategedde nti ekintu kibi ng'ategedde nti bibi. Nabadde ŋŋamba abantu tinze ndabyeko emirembe egiwera. Lwamini nagulaba bate nga mini amutwala nali sinatandika mu kusoma, nali ngenda kutandika kusoma P1 natandika nkuzeekuzeemu musanvu mugumu. Ate President Museveni yenga akola musanvu mugumu nga yalimu wanyogera kusoma nali ngenda tandika nga yali mu ofisi ya ate afaayo atya muyingire mwena mu nsiko panene Kayira nawe tokula kyekyo bimala mu kasuka nga naye bimaze okumufuukira ebibi. Now nti bote bwagenda bannanga abantu abaali ŋŋanga ebitenge engoye ezaalinga zisinga okwambalwa mu budde obwo kyebitenge birimu omutwe gwa bote
biri mu langi eya bbulu biri mu langi emyufu ezo bwezityo ez'ekibiina kyabwe abantu bayokya ebitenge ebyo nga tekyali ayagala bakimulebemu babyokya ye nalabayo omusajja omu ku kyalo ye yakweka kikweke n'akitereka mu sanduuke ye era bwe tebeyadde omulundi ogwokubiri yakijjayo n'akyambala nze mbagamba bano bwemwali musindi bano bamwamisekamatti obalabanga beenwanyisa obunywante oyo obwakyenvu n'awuliranga munene nnyo era ng'asusse n'amateeka obunene era singa oweetegereza abamenyi b'amateeka baagala nnyo okwambala obwo obunywantuuyo obwakyenvu lwaki kubanga aba ayinaayinanga embuzi eyasize ekibi ate ogenda kugiwuutirawo edda pulezidenti kuli babadde ayogera yagambye mu bebakakwata abalumbye poliisi n'abamenyi b'amateeka n'ababbi muli omusajja gwe bayita Sekimpi Dennis wa Nuupu kati abamenyi b'amateeka olwakyogamba beenialimu nanti nkugambye nti agenda okumenya amateeka ayagala nnyo okwenaanika akanywantu oyo baafuna okutaasibwa kamuteeka waggulu w'amateeka nti ye akanywantu oyo akakyenvu otambula firi tuwambaze naye nabagambye era mbagamba bwamusekamati bano nti nabe essaawa ajja kutuuka babukweke babuwoki bajja kubweyokera bokka bajja kubwoki n'abasuubuzi abanasuubulanga engoye ng'erangi eya yero tebakyagitunda mu Uganda wano abanayuganda tuwunyira ziizi tujja kusigala kugirabiranga mu bendera webale nnyo balya ddala mwami Kayiira naye nga ekiwamba bantu wekitta bantu nze njagala buli omu mwali akyogerere ekiwamba nga tebanatuuka wuwo ekubanga Adolf Hitler yatta abantu yagendanga abattanga abasosolamu yakwatanga class category by category mu nkomera gye bakuŋŋaanyizanga gye bajjiranga okubatwala okubwokya mu muliro baakuteekanga mu class ng'ey'ente bwe bwati n'otambula mu muliro ng'otambulanga atambula ng'ente ze bafuuyira zibagenda okufuuyira kakati ng'olina w'otuuka ne kateguka n'ogwayo eri wansi mu muliro gw'amasannyalaze nga gwokya naye mu kkomera bwe baba bakuŋŋaanyiza waliwo omuntu eyawandiika akapapula n'akasuulamu yagamba nti bwe bajja nga banoonya Abayudaaya saayogera kantu kubanga nze saali mu Yudaaya ne bajja nga banoonya Abakatuliki saayogera kantu kubanga saali mu Katuliki alina ne kategori endala gye yajja naye n'agamba nti bagenda okujja okuddukira nze nga sikyalina njogerera bento nensasulira omuwendo gw'okuba nti saayogera bwe baanona bali nokyo bw'osirika mu lwamni olw'amateeka tugamba nti injustice somewhere is injustice anywhere singa wabeerawo obutali bwenkanya ku muntu omu kkiriza nti abantu bonna bali mu mbeera ey'obutali bwenkanya nti ekiwamba bantu kikyagenda ne mu maaso ate kyewuunyisa nti ekiwamba bantu era kiri wano kiri mu Buganda kyo kiri mu Buganda olidde ekyanneewuunyisa nga ntidde sooka oleke kino nakyo kinene baba bano be nabagambye nga beeruma chairman wa district wali wano naye nga tulimubuuza naye abibuuza ffe bajja okutujjanjaba Ebola naye mu mmotoka ze bajjiramu ne drone yes nya mwami Sekamati njagala osiibule tutandike